okujjako njagadde bino bitegerekeke nti mu ggwanga omuli paalamenti nga Uganda lwaki tukolera ku biragiro mu kifo ky'okuteeka amateeka gatuyambe. Waliwo munnabyabufuzi omu MP yaleeta etteeka nga private member lye bayita National Service Bill. Etteeka ng'eryo lye twetaaga etteeka eriteekawo ebiragiro bannansi ba Uganda bye basobola okwetabamu ku lw'eggwanga lyabwe. Kyekyoggamba tuteekewo olunaku olw'okuyonjanga ku ggwanga lyaffe nga lyekimu ku byo. Naye ekyoggamba nti nno kabineti yatudde eri yokka n'eragira ate n'eteeka mu nkola ku lunaku lumu, oba oli awo ekyo nze kye ŋŋamba nti tekyabadde kituufu newankubadde nga ekikolebwa nkiwagira. Ekirala, olw'okuba tetwafunye budde bwa kwebuuza nga bannaffe baalagidde jjo ng'olwaleero kwe kussa mu nkola, oba oli awo bo bye batalowoozezzaako, kakati ate tugenda obibabuulira nti maama Nabbanja ekiragiro kye watadde waweza obu 7th day. Aba 7th day basaba ku lunaku lwa Saturday ffe lwe tuyita olw'omukaaga luba lwa bwerende gye bali era tebalukolerako kintu kyonna wadde n'ofumba emmere yaabwe ey'okulya baba bagifumbye gulo limu. Sabiiti ey'aba 7th day tandika ku ssaawa 11 ez'olwegulo ku lwokutaano paka akawungeezi lunaku lwe tuyita ffe olw'omukaaga bo lwe bayita Sabbaato. Kati bw'ogamba nti tewabaawo motoka esimbula tewabaawo atambula, obanga agambye nti okuva ku makya paka ssaawa 4 tebe kugenda ku makanisa. Kyokka ne bw'obagamba nti kale bagende basabe ku ssaawa 6 bo enzikiriza yaabwe bagaana okubaako omulimu gwonna gwe bakola ku lunaku olwo. Kati abo balowoozeddwako tebalowoozeddwako banaakola batya nga ate tebakyalina budde bwakwennyonnyolako mwamaze okulangirira kyawedde. Ensonga ey'okubiri ye y'abantu abalina embaga. Omugole akeera ku makya ne bamutwala ku saluuni ne bamutwala wa si mugole yekka niye n'abo bonna ababeera mu kuteekateeka embaga. N'embaga ezimu bw'ogenda ku makereziya n'amakanisa okugatta kuba kwa ssaawa 4. Kati abo abagole abalina embaga enkya bagenda kukola batya? Ate naddala abo abagenda okuwerekera abagole nga bo bantu bagenze mufumbi ku mbaga, wa bifaananyi ku mbaga, wa kutimba ku mbaga, bo bagenda kukola batya? N'abagole basooke baveemu bakole bulungi bwansi. Ekirala, tulina ennyimba ez'okwabya. Omusika ateekebwako ssaawa 4 ne Reverandi tumulinze ne faaza basomere omusika, n'abantu ffenna twakuŋŋaanya ab'ekika ab'okumpi n'ewala kwabya olumbe lw'omugenzi era twakiteekawo ku ekyo oba tulina omukolo ogw'okwanjula. Banange ffe abagwa mu kiti ekyo abantu baffe bino nno mbibuuza nga mukulembeza abantu bange babimbuuza nti ate abo bakole batya abalina emikolo egy'ekikanga ekyo. Mugambye nti omulwadde ali mu ambulance tebamuyimiriza, bino tebimukwatako, kirungi. Naye ate watya ng'omulwadde tali mu ambulance? Kubanga abalwadde si buli mulwadde nti atambulira mu ambulance. By the way, abalwadde abasinga obungi mu Uganda be batatambulira mu ambulance. Abo banaakola batya? Banka ku lw'omukaaga zikolako kitundu. Kati bw'ogamba nti nno okutuuka ssaawa 4 nga banka tennaggula, kiba kitegeeza nti banka zijja kuba zisigaza only 2 hours. Bannange, ekintu ekikwatagana ku banka kiba kikwatagana ku byenfuna by'eggwanga ebyebuziba. Already kalenda ya Uganda yajjula dde ennaku enkulu ez'obwerende ze bayita public holidays. Bw'oyongeramu luno olunaku nalwo lufuuse public holiday inewe. Timugambye tewabaggulawo bizinensi yonna. Mu bizinensi mulimu amalwaliro, mu bizinensi mulimu banks, mu bizinensi mulimu bizinensi ezitunda ebintu ebivunda n'ebidiba olw'obudde, gamba ng'amata. Kati n'emmotoka z'amata nazo zipaakinge ku mabbali g'amakubo bamala okukola bulungi bwansi kwegamba, oba nabo beetaaga ofunayo olukusa olw'enjawulo. Ate baba banaafuna olukusa olw'enjawulo akaseera akatuweereddwa nga katono okugenda okulusaba, kuba bwe twogerera wano olunaku lw'enkya ffenna tulina kusangibwa kuki ku makubo nga tukola. Mujjukira nno nti bannayuganda bawa omusolo gwe guyitibwa service tax. Ogwo omusolo gwajja guliko essalira nti tuguwa
lwakukola ku mirimu ng'egyo. Ne kakati abantu abawa omusolo ate okubagamba nti bwampaka balina okukola ne bulungi bwansi. Kituufu abantu balina okukola bulungi bwansi. Ne tulinamu baagazisa nga mwali ebuuzizaako ku Ssaabasajja Kabaka nti akikola atya Omutanda n'alangirira bulungi bwansi abantu ne bakola ne bassaamu ssente. Bannange okwogeza amaanyi si kyekijja okukulembera Bannayuganda. Ffe twekolera constitution. Constitution ya Uganda egamba nti teri muntu alikozesebwa buddu. Mu Uganda teri muntu alikozesebwa mulimu lwa mpaka. Kati bw'obanga oyagala abantu beetabe mu bulungi bwansi ng'oyo, muleete mu mukwano, mu kuteesa, mu kwogera obulungi. Ne kati ndaba poliisi yesinga okwogera. Kabe kasinge na bino byenjogera poliisi esobola okugamba nti nkoze ensobi. Poliisi yesinga okwogera. So nze ndowooza ti minisita w'ebyamawulire nga yavunaanyizibwa ne ku kye bayita national guidance mwensonga ye yali kulembedde. So nno singa mwakigaseemu ffe abakulembeze b'abantu abalonde, naffe ne tujja nti ababaka ba paalamenti bwansi eyo mu bitundu byaffe, bammeeya, abakyamaani ba 3, bakyamaani ba 5, oseeko nabana abawano abagenda okulondebwa. Ekyo ekintu ng'okitaddemu abakulembeze b'abantu ne bakulembera, eŋŋoma saagala agalamidde n'evuga ka bulungi, buli muntu ajja kubeera nga mu kintu kino nga musanyufu. Kubanga era Bannayuganda betuulidde ebbanga lyonna babadde beegomba nti bw'ogende Rwanda wayonjo, bw'ogende Rwanda waliwo olunaku lw'okulongoosa eggwanga olwateekebwawo. Babiraba era babyagala. Naye ate biteekeddwa okukolaga nga tuwaŋŋana ekitiibwa, nga munnansi tobeera eno n'ogamba nti nze ŋŋambye. Ekigambo kyali badde nti tuteesa, kabinenti eteesezza nti kino kikolebwe bwe kiti, paalamenti n'etuula neeyisa etteeka eryo akateeka ako mu bwangu, oba local governments ne ziyisa amateeka gano nga ordinances eyo, abantu ne bakikola mu mukwano, ne tuteekawo ne ka uniform k'eggwanga ng'omuntu ogenda oba mukagula oba mubeera nako oba mukolayo ka fulaga oba kaki, gamba buli muntu yenna n'akyenyigiramu nga kyassanyu. Naye enkola eyo gamba ŋŋambye njogedde, ate ne poliisi nayo netandika mbu tuli beetegefu okukwatisa ebiragiro. Eno penal code, lino tteeka lyafuuse lya penal code. So ekintu ekirungi buli we kirikolebwa mu ngeri embi, ekibadde kirungi kifuuka kibi. Enkola ey'okuwa ebiragiro nti ndagidde yaliwo ku mulembe gwa Amini teyakola. Tujjukira omusajja Nasulu eyalagira Bannakampala okweyonja, eyalagira Bannakampala okwambala obulungi, obutayambala bubi, nga bwe bakwata ne siripa ng'agikwata n'agisalaasala n'agikuliisa. Ebyo bikafu tugambe nti eyo embeera tetusaana giddamu. Ekintu kino bwe tuba twagala libeere etteeka kiyite mu paalamenti. Bwe tuba twagala kibeere kya mwoyo gwa ggwanga tukoppe ewa Ssaabasajja Kabaka. Abaganda bakikola batya? Ekya bulungi bwansi, eky'eŋŋoma saagala agalamidde. Otherwise mbaagaliza olunaku lw'enkya olw'okutandika okweyonja, okugenda obulungi. Naddala abasobola nga si balwadde mbasaba twetabemu, naye ne gavumenti tugisaba ekintu kino ekikyuse kitambule mu makubo amatuufu. Ebyo nno mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Amiina.